bwe batya abasirikale mu disitulikiti y'Ekiryandongo bwe balabise nga beetala mu maka g'omukadde Ross Florence nga banoonyereza ku ngeri ya Ballol Nancy atemera mu gy'obukula namu 5 gy'afaamu n'okutuuka okuziikibwa mu maka gano mwatazaalibwa. Omugenzi Nancy ayogerwako abadde akakkalabiza emirimu gye mu disitulikiti ya Park gy'abadde alina essundiro ly'ebyokunywa oba dipo. Kigambibwa nti omukozi we Shamimu Apio yamutta kyokka mu kifo ky'okumutwala ku butaka bwe yasalawo kumuddusa mu maka g'abazadde b'Ekiryandongo gy'abaamuziika mu nkukutu. Okusinziira ku ssentebe w'abakyoli abawangalira Ekiryandongo Thomas Ochaya nga tebannaba kuziika, abooluganda lw'omukozi ono baamusaba asooka anoonyereze ku binganda za Nancy anti omukozi yali abagambye nti amuyamba kufuna wa muziika bwe wabiwa omugenzi yali tamanyiyo. It's not about Acholi, it is about the humanity. Because even if it was some other person from Acholi, apart from Acholi, still the place and the family has to be traced and she gets a befitting burial. Agamba yafuna okubuusabuusa mu byali byogerwa kwe kusalawo basabe ebbaluwa eraga ekyasse Nancy nga bonna beemagazza bwemagazza. When I got this information, I felt it is important for us to notify the authority and they should help us in investigation. Immediately, I initiated the case. Ono alowooza nti omuwala ono yatta mukama we amutwaleko ebyobugagga. Somebody whom you work with, somebody whom is your wife, you've stayed with for over 3 years, you cannot tell the exact place where she's coming from. How does that man make sense? It does not make sense completely. So we believe that this lady could have been killed, allegedly, for what? For her wealth. Because now there's rumors going around. Samson Toko, ssentebe w'ekyalo Kiryandongo, agamba nti abooluganda lwa Shamimu baamusaba ebbaluwa eziike omuntu ku kitundu nga tamanyikiddwa wabula ne yeerema. So they wanted me to give them else one letter. I refused because I didn't know that woman. And then the next morning they went themselves than my consent. They came back with the dead body. As they came to the dead body, I could not allow them to bury until I connected with my Giso of Kianken. We brought police from Dika police post. They came. They took their statements of those who brought the dead body. That's how it happened, and that's how she was buried. Florence Iros, mama wa Shamimu Apio, agamba nti okuziika Apio yamala kuzuula nti talinaako baabwe nti muwala we teyalina kigendererwa kya kumutta ng'abalala bagamba. Sema wewe Kacholi, sangine unaweza kusaidia mimi kutafuta fasi ya bibi mwenye alikufa hii. Sasa hii mtoto yangu iko kulia. Hadi sasa yeye atie bibi wapi? Na yeye nagopa bibi alikuwa analia sana. Asiwache yeye. Sasa wale wakuja wazika yeye hapa. Bwana nasema si kesho si tuende kutoa vitu hii na kuleta maiti. Mimi kasema wacha nipigie simu kwa kijana yangu kama hao nakubali, alafu mimi vile takubali, kama hao nakataa mimi vile takata. Waliwo abatuuze bagamba nti okukkakkana emitima poliisi eziikula omulambo bakakasa ekituufu. We feel like she should be exhumed, postmortem done, and taken to her ancestral place, just that her spirit can rest. Ekisinga okubaluma kwe kubanga Shamimu abadde yakwatibwa ate essaawa ayina. But it has reached a point where I don't understand the legal issue behind releasing the suspect, which is on the murder case and what have you. That is where I'm seeking the assistance of other people who knows more about the law. Julius Alan Hakiza, omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Albert, ategeezezza nti abantu 3 be baali bakwatibwa mu musango guno kyokka olw'okubula obujulizi ne bateebwa. Later, they had overstayed in the police custody. So the state instructed as the investigations were still ongoing, they were given a bond. But the husband, the purported husband to the deceased, appeared to court today. Wabula akakasizza ng'omubiri gw'omugenzi bwe gugenda okuziikulwayo okuzuula ekyamutta. Maybe the body will be exhumed and re-examined. That's when we shall now get a clear picture whether the deceased was killed or she died of sickness. Tukaenda toa bibi. Tulienda kwanza